Otyo mbanirizaako mwenna abalabi baffe abalungi abakyano yaffe n'enganzi eya Bano Events. Muli balabi balungi, muli bagoberezi balungi, tubeesunga buli kaseera. Mbasaba gwe atanaba kusubscribinga genda ku YouTube channel yaffe eya Bano Events, osubscribinge, olikinge, osharinge, ate era ogambe ne banno bajje basubscribinge tulabe ensonga zino nga zitambula. Ku Bano Events twogera ku nsonga ez'enjawulo, twogera ku nsonga ez'emikolo, ensonga ez'omukwano, kuba omukwano gwe guyingiza emikolo, n'ensonga endala ezi-related ku mikolo egitambula ennaku zino. Abaana ennaku zino beewasa, abaana ennaku zino beeyanjula, abaana ennaku zino bakyaza. Gwatanaba simanyi ky'olinda. Omwanjuzi wa programu yaffe ennungi, nze MC Medi, nkwaniriza okuba nga tutambula ffenna. Olunaku olwaleero nina omugenyi waffe nga bulijjo atukyaliddeko, naye leero tuyitidde mu nsonga za makeup. Ba makeup artists abali eyo sembera, ayagala okuyiga makeup sembera. Gwe omugole ng'olina omukolo ssaawa yonna oyagala kugira gyanoonya kukola makeup bikyani biki, sembera tego okutufuna akatebe toseetuka. Omugenyi waffe mwali mu nnyumba nyabo, mbadde nkusaba obuuze ku balabi baffe. Wanange sanyuse nnyo balaba, sanyuse nnyo okubeerawo waneeno ku Bano Events. Ng'oli mukakamu nnyo, kiki? Nakubuuza dda oli mu mbejja? Siri mu mbejja, naye ndowooza buli omu abeera n'ekikula kye. Omuntu yandiyagadde okumanya Susan y'ani? Susan mukyala era nga akola makeup. Otyo Bakiyita batya mu Luganda? Mukozi ku bakyala abyula. Kuddaabiriza. Okuddaabiriza oba oddaabiriza kyonoonese. Kunyiriza. Ku mikolo kinnoomu oze ku studio era nkukolako. Oba oyagadde okukolerako ewuwo era nkukolako. Okay. Kati ojjidde ddala mu gundi mu field gye nsinga okwagala. Omanyi nze njagala nnyo omukyala ng'alabika bulungi. Njagala nnyo omukyala nga yeekozeeko. Naye okwekolako kwenjagala, njagala nnyo omukyala nga yeekozeeko naye n'asigala ng'ali nnomo. Ngoba bakiyita kubeera nakyo ng'ali nakyo. What do you gwe mu nkola yammwe ya makeup, omuntu okukola makeup nasigala ng'ali nakyo kitegeeza ki gy'oli? Okola makeup omuntu nasigala ng'ali nakyo, omuntu yabazze bw'atyo mu ngeri bw'etyo ng'akugambye nti njagala kukola ekintu nga kiri nakyo. Waliwo abatabyagala ng'ayagala asukkewo. Kati oli bw'ajja n'aŋŋamba kyayagala makeup ng'ali nakyo, era kolera ddala kyayagala. Oba olina omuteekako ekintu nga si kingi, nga kitono, nga kigendera ku lususu lwe, nga takyuse kala ye, naye ng'alabika bulungi, nga takyuse nnyo nga ye omuntu, nga takyuse nnyo naye ng'alabika bulungi. Kati tewoolina challenge gy'osanga bana waliwo abajja nga ye tamanyi kyayagala kukola naye ng'ayagala kumukola makeup? Awo babeera bangi. Bajja bwe batyo n'agamba njagala makeup omutono, ate bw'omuteekako omutono ng'alaba tamala, ng'alaba tokoze kimala, naye nga ekyo kiba kivudde ku ye, aba tamanyi kyakola kyayagala. Naye omuntu bw'aba amanyi kyayagala kikwanguyirirako nnyo. Kikwanguyiza omulimu. Omulimu guba gwanguwa. Nti bw'ojja n'oŋŋamba njagala makeup nga mutono, ng'ekituufu gw'oyagala, awo kinnyanguyira. Era bw'ojja ng'oŋŋamba oyagala makeup nga mulungi, nga si mungi nnyo naye nga mulungi, era n'oyo naye waali. Ne waba agamba nze njagala nsuse, kati n'oyo naye waali. Awo kinnyanguyira nti bw'oba oyagadde omungi nja kukolako oyo omungi bw'oba oyagala, naye ng'alayika bulungi. Bibeera bingi naye nga birungi. Then ne bw'oŋŋamba nti oyagala musaamusaamu, era naye ojja mufuna. Kati kisinziira. Bw'ojja nga kyoyagala okimanyi,
kinyanguyira nnyo. Omuntu yandyagadde okumanya makeup ono kyeki bw'oli bw'ogamba nti makeup kyeki? Makeup kyeyinza okwogera ku ekyo bakyogera batya mu Luganda? Art. You can use any language. Yeah. Makeup it's an art of okuddaabiriza. Kuba kuddaabiriza face y'omuntu n'omukolako bulungi nga bw'omanyi bintu biba byakuyiga noyiga n'ogamba kati akasige kali bwe kati n'okawa shape ennungi emimwa n'oginyiriza ne gyaka eriiso n'olikolako bulungi kati eyo art yonna ng'eri wamu ye makeup. Okay. Kakati ffe wano bano events tubeera mu nsonga za mikolo okusingira ddala. Kati waliwo abagole baffe be bakola makeup n'omwami we agenda okumuwasa n'asooka yeekanga nga tategedde nti oba yoyo mukyala we. Ekintu ekyo kiva ku ki? Ekyo we kiva ku mugole nga bwe nkugambye nti oli azze tamanyi kyayagala oba kale nga takozeeko bridal trial nti asooka n'ajja ng'omukolo gwe tegunatuuka n'omukolako n'alaba n'akubamu ekifaananyi ku kigenda okubaawo ku mukolo gwennyini. Musooka ne mumukolako trial makeup before the mukolo n'asooka ategeera bw'ayinza okufaanana. Bwe kiba kingi n'agamba kino kibadde kingi njagala bwe kiti okuwa ekifaananyi. Akantu ako koogereko nnyo kubiriza nnyo ku bagole abalina okukola makeup ku nsonga eyo y'okusooka okukola pre makeup oyo. Kati abagole abasinga ndowooza oba batya kuspendinga kuba kati bridal trial tetusobola gikola nga kiri free. Of course olina okupeyinga service eyo ojje naye nti abagole abasinga bakitya of which kiba kikuyambako nga gw'omugole nti ojja ne tukola makeup eyeshadow wasigo oyagadde ogamba nja kwagala ekintu bwe kiti ne bwe kiti nange kennyini kinyanguyiza nti bwe mba nzija mba nkimanyi omugole wange ayagala kino ekintu bwe kiti nti tukikolako koroloze ku bridal trial ne tukola makeup oba tomusiimye ne tukubuuza oyagala kufaanana otya n'okiraba bwe tukikola ng'ozze awo kikwanguyizaako nnyo nti ne bw'oba otuuse ku mukolo gwo tojja faanana akanyonyi. Awa tokubye nnyo. Waliwo nga wagambye nti omwami n'atuuka okulaba omukyala ng'omukyala tamutegeera n'agamba bannange ono yewe wange kiki kye tuliko. Ekyo kyennyini kati nti kikuyambako n'olaba ekifaananyi kale kikuwa ekifaananyi kikola olwenyini oyinza obutafaanana bw'otyongozze naye nti kikuwa ekifaananyi makeup oba agenda okufaanana. Okay. So kati abagole baffe mwenna abali eyo baasuubira okubeera omugole kyandibadde kirungi nnyo mukyala Susan kyagamba nti n'osooka ogenda bw'oba ofunye makeup artist omukugu amanyi kyayina okukola n'osooka ogenda bakukolako ka makeup nga tonnagenda mu mukolo obadde before oba 2 weeks before oba any week before n'omanya bw'onoolabika ng'otadde kuba abasinga temwambala makeup mumwambala ku mikolo kati omukolo gwo guleme kufa ebifaananyi byo bireme kufa olw'okubanga makeup oyo gwokoze mu kaseera ako kennyini ak'omukolo kuba naawe tomanyi bw'oyinza kufaanana n'okwongerezaako nti kijjawo n'obutakkaanya omugole n'agamba byonkoze si bye mbadde njagala ebibwe bityo obamu babeera n'ekifaananyi mu bwongo ng'alina omuntu gw'ayagala afaanane ng'ate ye naturally si bwatyo bwali. Tuli ku nsonga za makeup yendabika yo gw'omugole makeup yendabika yo gw'omuntu nga bw'onoolabika ku lunaku lwo that memorable day. Makeup kintu kikulu abasinga bakibuusa amaaso naye ng'abantu abasinga ebifaananyi byabwe emikolo gyabwe gifa lwa nsonga za makeup. Naye mukyala Susan agezaako kutemera how you can look better on your day. Butya buyinza okulabika obulungi. Naliko ku mukolo gumu omugole obukowekowe ne bubuukako. Yenda okulaba obukowekowe kagwa akamu kasigaddeko kabu bagenda okuba ebifaananyi lidakata kakowekowe akasudde kiki. Ekyo kyenkugambye nti bridal trial
eyambako nnyo omuntu notegeera lashes zogenda okukozesa ku muntu oyo kakoweko ekikogenda okukozesa ku muntu oyo n'omanya omuntu owati wali erisola eririwe riti kale stadde banga stadde omulala ajja amaaso gamyuse lwakakowekowe ng'abamu tebatunula ng'atunula bwati alinga akanyonyi oba musanga nga omubiri gwe tegufaanana na feesi musanga nga feesi ate mweru nnyo omubiri nga muddugavu ate nga feesi njeru nnyo kati nga tamakinga wa black and white naye nti bw'oba ozze ku bridal trial tosobola olaba n'ogamba engonje erusizaamu tuyinza okukola bwe tuti kituyambako ffenna service provider makeup artist wo kimuyambako naawe kenyini omugole nekikuyambako omukolo gw'obutafa ate nakino kiyamba nnyo ba photographer abebeera ku bifaananyi naawe kikuyambako kubanga tomenyeka na bifaananyi bino bamu editing ng'omugole bw'aba alina makeup omutuufu ajja ku sikiini ye weesanga nga naawe tomenyeka nnyo kumuddaabiriza nnyo mu editing kutwala budde bungi so I recommend you guys okusituukirira abantu abali professional mu kye bakola okulaba ng'omukolo gwo guvaayo kati omukyala Susan wali wuno akola makeup omulungi ojja kutuwa enamba yo nga tumaliriza abantu basobole okunoonyako nawawo gy'osangibwa programu eno ewagibwa abantu bangi ewagibwa Bano Events bakola kyamaanyi nnyo okulaba ng'ebeerawo omukulu Jovan Photography naye asangibwawo Nammere Mpererwe that road tukiteezi ku building bagiyita bageetuuma naye musajja mukwasi wa bifaananyi birungi nnyo ina mukolo ina mbaga wali Jovan mukwasi wa kifaananyi mulungi tuyina abannaffe abakuza rides abo basangibwa wali Mengo bakuli batuusa motoka zonna buli kika kya motoka kyonna kyeyagala oba osobola okubalaba ba New Moon Photography namwe mwebale nnyo nga tuwunzika bobaka kiboyinza okukubiriza ba clients baffe aba makeup then oluvannyuma obawe n'ennamba yo webawe bayinza okukusanga kati ba client baffe abalungi mbasaba nti nga bwe tumanyi nti tosobola siima buli omu naye tusaba mubeere betowaze ku ba service providers abamu nti bw'oba ompise ku mukolo gwo ompise ku mukolo gwo toze ku bridal trial toze ku kiki kyosuubira nti experience ebeera mpya ku ggwe ku mukolo gwo naye nti bw'oba ozze abagole mbasaba bw'obeerayo n'omukolo making sure nti okolako eyo bridal trial kuba ebyaddala yeetaagisa n'ofuna ekifaananyi ekituufu so that olemuwa ku disappointing wa ku mukolo gwo kati kyekyo kyensaba abagole naddala abagole then ba clients baffe wano tubeerawo 24/7 si bwe bagamba musangibwawa tulina Mmere Mperere opposite St. Stephen ekizimbe bakiyita abageetuuma bw'otuukawo bw'oti naffe oba otulengera awo waggulu tubeerawo makeup aba mulungi then bw'oba oyagala vidiyo bifaananyi era tubikuwa nabyo abalabi abandyetaaze okufuna sabiisi yo osobola okugaba ennamba yo bw'obanga omwami takiinaako buzibu eya bizinesi kale baklayanti baffe abalungi enamba eri 0761 44 5725 eyo MTN njiddamu 0761 44 5725 ate Airtel eri 070 72 55 348 njiddamu nera 070 72 55 348 awo oba onfuna oba okufuna akatalekeka oli mufumbo bane nsabeyo tubeekange nguze manager obufumbo bwabakolaki mwete mwagala mikono anyways ensonga zezo ezamukyala Susan tujja mukomyawo twongere okuttanya ensonga kuba tulina bingi byetwogeddeko ku nsonga za makeup tujja kumuzza twongere okutulambulira ku nsonga endala naawe alina kyoyagala okumanya ku nsonga za makeup genda mu comment section oteekemu kyoyagala okumanya tujja kuba tukuddamu tujja kuba tumukomyawo atwongere okutulambula ku nsonga eyo kuba eri crucial ate tugikuteko akaseera katono tujja kumuzza
tuli ku Bano Events ye channel, genda ku YouTube osubscribinge, ku TikTok osubscribinge. Tubagala nnyo soko gamba abantu basubscribinge ku Bano Events. Wanange abaklanti bafa abalungi nambi mbasaba omusajja ono munonye ko subscribe YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, yona gyali Bano Events oba omufuna. Bano Events yonna ojja kuba tufuna, tulina services zonna ezikwatagana n'emikolo. Oyagala boogezi, oyagala bakatumwa, photography, videography, oyagala culture troupe, buli service yonna ekwatagana n'omukolo, Bano Events tugiina. MC Medi nze mbadde olunaku olwaleero, tujja kuba tuddamu nate Omunyarwanda lwayita olundi. God bless you.